Kakati abantu abagenda mu byalo okukyala, ovudde Kampala, ovudde ku Kyeyo, n'ogenda mu kyalo ewammwe okyalekokko, naye bw'otuuka eyo n'osangayo abantu abakusaba ku ssente, n'okwata kaashi n'obawa. Muganda wange ekintu ekyo kibi nnyo, kibi ddala. Bajja kukuzza emabega, bajja kukusiraanya, ng'ekintu ekikusiraanya kukwata 5,000 oba 2,000 n'oziwa omuntu gw'osanze ku kyalo. Ate bino ebintu bya ddala, ate nammwe musobola okuba nga mukimanyiiko nti si kirungi kugaba ssente za kaashi ng'ogenze mu kyalo. Kati wuliriza ekyatuuka ku ono. Ono yali musajja mugagga nnyo nga bw'okiwulira. Yagenda mu kyalo ewaabwe okukyalako nga bw'obimanyi. Naye bwe yatuuka mu kyalo, waliwo omukazi eyamusaba ssente. Bano abantu babasabasaba ssente, njagala funa wano kaakunywa, owalagiwalagi. Omusajja ng'akwata mu nsawo yaggyayo 2,000 aziwa omukyala. Ky'ataamanya nti ezo 2,000 z'agabye ze ssente zigenda okumwavuwaza asiraane, buli kimu kyonooneke lwa kugaba ssente ng'aziggye mu nsawo ye. Omusajja akwata 2,000 n'aziwa omukazi, naye bwe yadda e Kampala ng'atandise okuddamu okukola emirimu gye, yatandika okuseebengerera mpola mpola, buli kimu ne kitandika okwonooneka mpola. Agenda okulaba ebintu bidda emabega, ebyali bitambula obulungi byonooneka. School fees atandise okumubula, ku mulimu gy'akola bamuwummuzza, bamugobye. N'agamba yii, buzibu ki? Omusajja yavuwala, n'atuuka ekiseera emmotoka ze yali ayina n'azitunda asasule school fees z'abaana. Nga buli w'anoonya omulimu bamugoba bugobi. Ne gye yasembayo okusaba omulimu, gwe yasaba omulimu yafa. Naye nga ki ekimubonyaabonya? 2,000 ze yawa omukazi mu kyalo. Ono okutegeera nti ekimubonyaabonya n'ekimuzza emabega, ze ssente ze yagaba yamala kwetambulira. Ebintu bino muyinza okubiraba ng'ebyokusaga naye bya ddala. Mukimanyi nti abagagga abamu tebagaba ssente za kaashi, kebe wano mu kibuga. Bw'omusaba ssente agamba agenda nze nja kukuwa, genda ojjayo kino nja sasula. Tebagaba ssente za kaashi. Ggwe ova ku Kyeyo otuuse mu kyalo, buli akusabye ati bakimanyi oli musama, ogaba bugabi. Ai friend, kankutuuseeko vidiyo eno ogyewulirireko. Nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu ku vidiyo yiiyo. Gw'abadde atera okugenda mu kyalo eyo gye bakuzaala n'owa abantu ssente enkalu nga toli mwegendereza, wulira bino biyinza okubaako kye bikuyamba. Mulekerawo okuwa abantu ssente enkalu. Bannama waliwo omuntu gwe mmanyi, muntu wange wa munda, family member, nga bakwata bamulagirira omukyala bagamba mulina omuwa ekitiibwa. Omukyala ono nga buli kaseera lwalaba abantu aba family abagamba mumpeyoko ku ssente, naawe empaayo njo kubanga baatugamba tumuwe ekitiibwa munange nga tukimuwa. Bannamwe mulekerawo abantu ssente enkalu, 10,000 ezo, akakapapula ka bbulu kamuze emabega, kayonoona buli kimu kye yali alowoozaako. Let's start like this. Ng'akwata 2,000 olunaku lumu, akola ki? Ng'aziwa omukyala. Omukyala yajja ngamba njagala 2,000 oba nusu 5. Ng'akwata 10,000 2, ngamba naawe anti sisobola kuwa 5, kankuwe 2,000. Nga tamuwa 2,000, omusajja mpola omulimu gwe gwasooka okuggwawo. Munnange nga bataata baffe bonna batula nga bagamba tumusalidde magezi ki? Ng'omulimu guggweddewo, bamuwayirize omusango bamuwayiriza. Olwolukwe nga baluluka nga tulowooza ba ku mulimu be bakoze ki, be baluluse. Mulundi gumu nga soka abeere waka ng'obulamu bugaana. Okugaana si gumu, si 2, si 3, si 4, si 5. Emyaka gye njogerako. Obulamu nga bugaana. Lunaku lumu awe yabyakola wali wajje n'omulamba wa mu magye mukulu, nga waliwo omusajja amusanga. Kati ng'amugamba yeerwa kigundi eri wavaayo, ng'amunnyonnyola emboozi nga bwe yali Munnakenya. Ng'amugamba oh sorry. Omunnakenya amulagirira ng'amugamba nedda, enkya ku makya
keera amasawo tegeera ennyumba bamugoba ebintu bwe bityo nga munyonyola obulamu bwagana bino byembikola tebigatta biki n'abantu batandisa okuneekokkola buli anyamba awulira ng'akooye emyaka 5 tugiyita emitono mukwano nga bakuyamba giba mingi olaba omalawo 3 emyezi gye ŋŋamba n'okubira abantu ne batandika okukwekokkola kati olwo munango munakenya nga mugamba kere ncha ku macha come to my place bampadde contract yokola enguudo contract eyo monitoring enguudo zino ngenda kuteekamu bwe nkuteekamu nja kuwa emmotoka kuwe n'ennyumba n'ennyumba eyo sinagimaliriza ne plaster bweru tetannabeerako naye ebisigadde osobola okutandikiraawo mbung'ogimpadde buwingi kuwadde omusajja nga ddeeka yanywa amazzi gategamutte ng'awulira at least awangudde ng'awangudde yakeera ku macha omanyi bw'oba osuubiziddwa ekintu you don't sleep excitement yekusula ku mutwe yakeera gwe bagamba ssaawa 2 ogamba yazituusa yagenda ku macha nnyo agenda otutuuka nga munnakenya yasiseemu dda nga yafudde nga bamugolodde mbu yalwadde ate yalwadde mbu twabadde awo nga tumaze okulya n'agenda mu kisenge eri yakonoseemu kukono kamu gumu 2 ng'agudde eri afudde banyumiza ebintu wano ne mubitwala for granted but let me tell you guys this world is upside down. People are evil and every time we wake up in the morning saba katonda abeeko kyakola kyakyusa n'amakubo gaggala kubanga gwe oba osaba mukisa nga waliwo akusabira waliwo akuloga oba oli mu kunoonya ssente nga waliwo azibuza ng'agamba zikubule oba oli mutulo weebase nga waliwo az'okusali mu kusamirira obe bubi kati ebintu ebimu temubitwala for granted when we talk here. It is not just simple. Omunnakenya bwe yamala okufa yabeerawo naye nga tamanyi kikiddako mwe bannammwe embeera esobola okukunyiga n'owulira nga oyagala ozukuke nga wafudde bakutwale n'omwana gwe yali yasindika ebweru okusoma at least ebyo ebiseera nga akasente kakyaliwo yatuuka ne bamudipotinga omwana yasooka n'asulako ku nguudo buli kimu yasiranya kika kiramba ekyoyomu olunyiriri baluyita lunyiriri olw'oyo omuvubuka gye yali ava omwana ne bamuzza embeera esobola okukunyiga nga wakwatako ku ssente nnyingi ezisembayo n'otuuka kusanga n'omuntu okutuula obutuuzi nakuyita nagamba Dora jangu nkuweeyo 10,000 ezo ng'owulira akujje wala ng'akujje mu ntaana. People have gone through the worst by giving out money. To me, Dora Jimmys. Nteza. Omuntu yenna nze kati nayiga. Era abantu abatambula nanga abasinga bagamba naye Dora obeerako ddi ne cash. Sibeera na cash. Sente zonna nzikuwe, oyina kyo sharinze nange, oyina kyoyagala. Simu. Omuntu yekka gwe nsobola okukwatira sente ne muwa mu ngalo. Mama wange, tata wange, Diana. Oba munfuna. People are evil, people are bad. Temuddamu kugaba sente nga muzigabye mu ngalo. Sente ye kuva mu ngalo nedda mu ngalo z'omulala asobola ogikozesa ekintu kyonna omukisa gwo gwonna n'agusena n'agutwala. Omukyalo oyo rest in peace. Nali simanyi nti asobola offe yakikola. Kaakati otuganye okuwa abantu baffe ssente enkalu tugenda kukola tutya abantu betuwangaala nabo eyo waffe mu byalo abantu baffe nga tebalina masimu nti tunaabateera akasente ku mobile money otegeeza tubamire ddala ssente oba waliwo engeri gye tusobola okulabamu abantu abatali balungi ne tubaawula ku bantu abalungi bo ne tubawa abatali balungi ne tutabawa bannaye tukole tutya kubanga bantu baffe baganda baffe bannyinaffe bajjajjaffe bakitaffe abantu tukuze nabo naye kati tukole tutya kuba twagala okubawa ku ssente ati balina ssimu omuntu bw'akusabayo 2,000 osooka ate omugulira essimu ya 10,000 omutereko ssente tukole tutya. Ebintu ebimu muyinza okubirabanga ebyokusaaga oba ebyolubalaato oba muyinza okubiyita ebintu by'okweraguza. Muganda wange ebintu bino tebiba byakweraguza.
ebintu bino biba bya ddala, omanyi biba bya ddala, biba bya ddala. Gwandaba naawe okimanyi, abagagga abasinga obungi tebagaba kaashi. Nedda, abagagga boolaba baba balina ssente, bw'otuuka okumusaba tagaba kaashi, bakozesa ssimu, bakozesa masimu gaabwe. Otuuka ew'omugagga n'omusaba ekintu n'akugamba oyagala ki? Nti njagala kufuna kyakulya. N'akugamba genda wali omugamba akuwa emmere, omugambe nti nze gundi nze njogedde nja kujja muwe ssente. Etagenda kukwatira mu nsawo akuwe ogende wa. Abantu basiraanye lwa kugaba ssente za kaashi, basiraanye nno. Nze nange nkimanyiiko, era bwe mpulidde omukazi ono ng'abyogera ŋŋamba obubaka buno nina obusheyalingako nammwe, kubanga muli bantu batambuze, muli ku kyeya abasinga abandaba. Ogenda kuva ku kyeyo ng'olinamu akasenteko, gy'ogenda okutuukira bagenda kulaba ng'omugagga, ng'omusama. Buli omu agenda kwagala ojja kwagala osanyuse ku bantu gy'olaga. Abamu ku bwe muba mugenda mu byalo muvungisa ne ku bbando ssebo, n'ogamba bannange abantu omukyalo bagenda kunsumbuwa, ono agenda kunsaba, n'ono agenda kunsaba, kanvungise bbando ya 2,200 y'emitwalo 10, ansaba gwe mpaako ezo, ansaba gwe mpaako ezo. Okugaba tekwandibadde kubi, okugaba tegwandibadde kubi, naye abantu be tugabira ssente zaffe mu byalo babi, bazibu. Omuntu agenda kujja okusaba essente z'omutima mulungi, naye ng'ebigendererwa bye bibi nnyo nnyo nga bw'okiwulira, nga bw'okiwulira. Nze nina omuntu wange gwe mmanyi, nange nina omuntu wange gwe mmanyi, yava na ku kyeyo n'agenda mu kyalo. Yalina bulungi nnyo ssente, naye nga bw'omanyi nti avudde ku kyeyo n'agenda alabe ku bantu, ku bakadde be mu kyalo eyo. Bwe yatuukayo bazadde be ne bannika okuba nti bamulambuza abantu ab'enjawulo ku byalo, agende nga babuuzaako, nga bumanyi emize gy'omu kyalo nti ova eno mu Kampala ogenza okulaba kuba omu kyalo, naye ne balyoka bakutambuza buli wamu ng'ogenda obuuza abantu nti eyo mutabani wa gundi, nti ayooyo banange gyebaleko, nti esebukane gyebale Kampala. Agamba ddala Kampala mulungi, batugamba nti wagenda bweru. Munaye gye mbadde, munaye nno anti kati tutuweeko ng'olina okukwata mu nsawo obawe. Munnange omuvubuka ng'akwata mu ssente, ng'atandika kuwa ku bantu ssente, amusabye gwawa, amusabye gwawa, oba n'awulira ensonyi. Omanyi bw'ogenda mu byalo otuuka ekiseera nawe n'owuliramuko ku nsonyi, okitegeera nga kikakatako okuwa abantu ssente. Naye nzinze akakajanja sikalina, nedda baaba, munze ngende nga neetumiikiriza mumbawe ku ssente ab'omu byalo, nedda baaba, akakajanja sikalina. Oba mujja kunvuma obukopi, naye sikalina. Muvubuka yawa ku bantu ssente, naye jjukira yali akomyewo ng'ateekateeka ate okuddayo ku kyeyo, naye yagenda okulaba ng'asiraana mpola mpola. Omuntu ebintu gwe babitambulira obulungi ng'adda emabega, era tateeseteese okudda ku kyeyo ne bigaana. Omuvubuka teyasiraanira e Kampala, ne ssente ze yali alina zonna ne zimugwa nga talina kyazikozeemu. Nze namugamba ogenze mu kyalo n'ogabiragabira abantu ssente, naye si kirungi, si kirungi okugabira abantu ssente mu byalo. Naawe gwe nnyini naawe gwandaba, mulekerawo okugenda mu byalo ne mugabira abantu ssente enkalu, temukikola. Nze kankubulire, nzikiriza omuntu n'anvuma obunaku kubanga oba tolina kiwali ompadde. Kati nze ngenze mu kyalo omuntu mpa maama wange, wa abantu bw'aba famire, naye bano abantu be muwa wana bano abalala ab'oku byalo ssente bano. Ohoho my friend, tuukayo maama wo musanyuse, maama osobola okumuwa buno obwanaana bw'osangawo obulalalala buno eno, bugulireyo switi biki buwe.
naye bano simanya mukwano gwa gundi, simanyi ono yali mukwano gwa maama wa mukwano gwange azize yansabye. Mugambe maama ajja kukugulira. Mugambe maama ajja kukugulira. Temuwa bantu ssente, si kirungi. Si kirungi, si kirungi. Era abantu bazze mabega lwa kugaba ssente. Abantu bazze mabega lwa kuwa bantu ssente enkalu. So, byebyo mwebale okuba nti ate mugoberera CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo mwena mwena abagyekuumirako, mweraba. Peace and love. Katonda abankuumire.